kumena mikwano gyaffe abalungi twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kaffe akalungi omwoyo omutukuvu kateeseza era kabadde ajja nga planinga eri obulamu bwaffe era twongera okukkiriza nti ekisa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda kweyongedde okubanga kweyongera okulabisibwa mu bulamu bwaffe nga tussaamu Katonda waffe ekitiibwa era nga tumugulumiza era nga tumwebaza era nga tukkiriza nti ekisa kye n'obulungi bwe bigenda kweyongera okubanga byeyoleka mu bulamu bwaffe mu programu y'enganzi era programu gye tuyingiddemu muwanguzi tawanika nekutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding tuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding era nga lisangibwa somero lisangibwa Nabweru n'olwekyo omukwano njagala tubeerenga okwagala kwa Katonda n'ekisa kya Katonda kyeyongerera ddala okulabika gye tuli. Muwanguzi waffe yatuuse dda mu studio era nga bwenkubuulira buli olukya nti omwoyo omutukuvu abeera buli kaseera nga atuleetera abawanguzi era ne leero bw'atyo akitukoledde era n'okuteesa kwe bwe kutyo kweyongedde okubanga kutulabikira mu bulungi mu kisa ne mu maanyi ge. Juliet Joko Jeje nze ndi emabega w'omuzindaalo guno nga tukkiriza okulaba ku bulungi n'ekisa kya Katonda okubanga kyeyongerera ddala abatali kutwala kadde konna mu kaseera akafaanana bwe kati twagala okubanga omuwanguzi waffe atubuuzaako atubuulira gy'asinziridde okubanga tuli wamu naye olwo nno tunaagenda mu maaso. Mikwano mwenna radio eno weetuuka n'eddoboozi eno gye lituuka mwenna tubaaniriza nnyo 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 kaatubuuzeeko atubuulire gy'asinziridde olwo nno tunaagenda mu maaso olw'ekisa kya Katonda. Booluganda Mukama yeebazibwe. Amen. Amannya agange nze Ramadhan Semakula nalokoka mbeera bweyogerere mu bbuto era ndi muweereza mu kifo kino. Batuuliriza simanyi naye nze neesimye okuba nti mugenda wulira obujulizi bw'obulamu bwange ne Mukama byakoze mu bulamu bwange. Amen. Mikwano gyaffe abatuuliriza omwami wuuyo amannya ye Semakula eddalaani Ramadhan gwe tuli naye olunaku olwaleero era nga njagala okutwala omwaganya guno mwami Semakula lutuviire nno ku ntono ekisa kya Katonda nga bwe kiri. Amen. Mwami Semakula wanjima obulamu wabusanga otya ng'okula? Obulamu tebubadde bwangu nga nkula bubadde bwa kustruglingira ddala. Mwesanga ostrugglinga? Leka ntandike gye byava. Nze mu kukula mu kumanya mu kutegeerwa kwange okumanya nali mpitibwa amannya Saamu Forodo nga ge mannya ge bampita nga nze Saamu Forodo ate kati ndowooza ali eyo yeebuuza ate ono tuwulira Semakula Ramadhan. Kati yeebuuza kiki ddala ate oli Forodo ye Saamu ate ono ye Ramadhan Semakula. Maka ga taata ne maama we baaga kuyitiranga? Mu kukula era gaali maka ga taata ne maama kubanga omusajja yaliwo ne maama yaliwo kitegeeza gaalinga ga taata naki na maama. Naye mu kutegeera kwange nkuze ntandise okutegeera bampita Saamu Forodo weebatyo nga ge mannya ge bakozesa. Twali tusangibwa Kabembe awo Mukono nga we waka obayitawo Kabembe musajja kati mugenzi abamu gwe bayinza okuba erinnya lyawulikikanga bamuyitanga Nafadda nga we tusangibwa ng'omukyala naye kati yafa bamuyitanga Nabukenya Aida ye yali maama yafa. Naye twakula tustrugglinga. Maama oyo yagenda n'afuna omusajja oyo gwe nasangawo gwe nali mpitanga taata kati nga ewaffe simanyi wakitandika naye nze nga nze nalina ewaffe naye kati maama n'agenda ewaffe mu kunzaala yanzaala n'antwala ewaffe n'anzalira ewaffe mannya gange aga Semakula Ramadhan naye n'anzibayo nga ndi muto
kati wanzibayo nandeeta ekabembe yalinayo ekinnyo kye kino ekinnyo kye yampa kati ndowooza nga mugambye ono omwana wuwo ami kati yamugamba ono omwana waani wuwo naye ngaeri ewaffe kuba mbitegedde enkuze ewaffe yanzibayo bubbi kati weyanziba ewaffe nandeeta eno woona omusajja ow'omwami sorry eyali taata wange bali bamuyita Nkinyamuziki oba yali Munyarwanda kuba yafa n'amayitire ge yafa kati najja nangabayo nangamba ono namugamba ono mwana we era nga n'oli omusajja amanyi ndi mwana we kati nanzibulaga amanya naye ate eri ewaffe baali banzibudde malala Semakula eno Forodo Saamu era nali Semakula Ramadhani ono nga nze Forodo Saamu kati eno yajja nangabayo jino tutambula mu bulamu nga ndina taata omulala jagontwalanga taata ne maama nze nga simanyi nti si taata wange emyaka gye bakugirayo wali ogitegera emyaka bagingamba nali muto nga sitegeererako ddala omuto ddala omuto yanzaala nadduka naddeene okuba eri ozaale waffe buli nkoko njeru mu bukunja katugende maaso tukitegedde ekyo tweyongereyo kati okulidde ne wa taata netubeera mu bulamu obwo nentandika okusoma naye ngaokusoma tekutambula wenatandika okusoma balwesome bayita kikandwa ne bantwala nentandika okusoma kati maama alina omwana omulala gwe yali yazaala nga mukulu muwala mwannyinaze ogoddako omuddako gwakubiri yali mukugwe yasookerako ddala yamuzaala akyali muto kwegamba bakita kwangwa mangu kuzaala oba yayangwa mangu okuzaala kati munaaye oyo nga ye mukulu waffe ddala ye nga mukulu ddala mukyala mukulu kuba n'agenda n'afumbirwa kati oyo yafumbirwa we yamala ofumbirwa yafumbirwa naye mu basiraamu kuba ate naye yamuzaala mu kika maama yatuzaala abaana bana yatuzaala balenzi babiri n'abawala babiri abawala yabazaala mu taata mulala kati oyo olwamumala n'agenda eno ewaffe Nkonjeru ng'agenzeeyo tunda bbaala kati we yagenda otunda ebbaala eyo n'afuna olubuto lwange mutaata wange ate n'addukayo n'adda ekabembe mu buzadde bwe ebukojja waffe kati olwadduka ekabembe ebukojja waffe kati ng'ali lubuto kati ate n'ayagala okuddayo eri asaba essente zange kati awo wonna tuvuddewo kati ono sisita wange gwe yazaala mutaata omulala nze yanzaala mutaata wange ate naye ne muto waffe naye yamuzaala mutaata muki mulala kati sisita wange najja nankima kuba nali nkuze nandeeta ekibuli bwe yandeeta ekibuli nzija ew'abazadde andeeta ekibuli njukira ekibuli ng'ate basiraamu nnyo nga n'omusajja tayagala gundi tayagala kubeera wakaawe nga oli mukafiiri njogera ennyangu bawa sisita wange bwe yali afumbiddwa kati nga basalawo bansale mu buto obwo njukira nali sirina musale kuba eno nina famire endala nga basalawo bansala ate bebagenda okumbeera nange bebagenda okunsomesa kati munaaye nga bansala nali awo yali afumbiddwa mu nobbi kati nga bansala nga bampa erinnya eryo nga bantuuma Ramadhani Semakula simanyi wekyajja naye weekiti wekyajja kati munaaye olwa naye nga bantuuma Ramadhani Semakula kati bamala okuntuma amajja ne bantwala ku ssomero bamaze okunsaza mbaddewo ne bantwala ku ssomero kati olwo ndi musiraamu eri nvuddeyo oba twalina abaprotestanti nvuddeyo kati nfuuse musiraamu tutandise wali ng'olina okusoma eddiini ng'olina okusoma balina buli mulina okugenda ku muzikiti nemusoma eddiini emboko batukuba nnyingi nnyo tusobole okuyiga nga batwagaza eddiini kati nga nzirayokko naye nga okusoma ne bantwala Police Children's School awo ekibuli
nensoma yali primary nembeerawo paka P4 eddalu ne lisituka nga sikyayagala beera waka simanyi wekyajjanga naye nga saagala beera waka nga ntambula nzira eno n'eno mbeera mu bibanda ate ebibanda tebabyagala ne bankuba nnyo kibooko bankuba kibooko tolina va waka olina okukola emirimu banjigiriza nnyo kale kuba kinyambe nnyo mubulamu bw'ensi eno naye bankuba nnyo nenjiga emirimu egy'abakazi nga nfumba emmere nyiga emmere nsiimuula kati ng'olina okudda ku ssomero nga ku ssomero olina ovaayo ssaawa 10 n'otuuka 11 nga banno bakutuuse edde ewaka ng'egyo migga ovaawa kati we natuuka emigga emingi gyampitirako nenneekyawa nenziruka lumu nzijukira bulungi nadduka nentambuza ebigere nenzira neŋŋamba kati nzirayo wa maama wano ekibuli wannemi nekantambuza ebigere nga mu kikebe twalinawo taapu ewaka naye nga saagala tula ku ssente za mu kikebe ekyo kumpita mubbi naye neŋŋamba leka ntambule nga wonawo lyoli wagamba leka nekalakaasa olwakino naye neŋŋamba leka ntambule ŋŋende emukono nga mbula kibuli nga lusimbako ebigere ngenda mbuuza nga mpita ku Jinja Road nzira mukono nga ntambula waliwo enatuuka kati bayitawo nakawa nategeerawo naye luli nali simanyiiwo waliwo bridge awo esala nga nzira ku bridge nga ntuula ng'obudde bugaana kuba naddukayo lweggulo ng'obudde bugaana okukya nga ntambula we natambula nga ntuuka muko abasirikale nga bannonda mwana gwe kiki nga mbagamba bandeeta okukola naye nakoze ekyomulimu gunneme kyokka baganya okunsasula kati nzira waffe baganya okunsasula omusajja eyandeeta okukola naye nga story ngikola tinzikyusakyusa kati munnaaye nga basirikale abo bantwala ku police station nga bansuza nga neebaka wenkeera ng'omusajja ampa ssente nga mpa 10,000 nga ngamba tambula olinye taxi ya 10 ejja kutwala ezisigaddewo jaziryamu mukuba omusirikale oyo kati nze kyenakola nga jjukira negyendaga ntyayo manyi we banankwata kati natuuka mukubo negyendaga nentyayo neŋŋamba naye kati alabika yavudde dde ekibuli n'asala n'agenda eri bagenda okunkuba emigo nga ntuuse kati naye nenkoma kati omusajja yampa ssente zintuuse ekabembe nenviiramu emukono ate nentandika otambula n'essente nentandika otambula nengula emberenge nga ntambula ndya kati nentuuka ku satellite ng'ebigere bizimbe waliwo gye bayita Mpoma satellite olabika owulirawo nentuulaawo kati ng'ekantyayo nti okudda gyenva kati ngamba ngenda kukola ki jjukira navudde ku ssomero baali basasuddeyo school fees kati nentuulaawo mba nakatuulaawo nga nabo bava mu taxi ne bandaba ne bavaamu panayo weda ng'ekyalo kyonna bakigambe nga wembuze ekiwuli obagambye embuze tetumanyi oba bamubbye oba bamuwambye tetumanyi naye omwana akoze eki abuze banaye maama agenda gamba atya oba kiki obadde sirya biki kati munnaaye ne bavaamu ne baŋŋamba sister ne maama olwo bazze eno ne maama kati ne bakola ki ne baŋŋamba kiki ekyakubuziza biki ne bayita abasirikale awo bankube mu kibooka ate ze ntiina abasirikale ne bagamba mumanyi we tunaamukuba omuze gujja kukula naye mumutwale waka mumubuulirire ne banziza ewaka kati munnaye nembeera ewa maama ekibuli nenvaayo mu kusoma kati ate noono yali taata wange ate yali asipaletinze ne maama ate nga maama afunye omusajja omulala ndowooza obwenzi obulaba awo maama bwayina kati ng'ate afunye omusajja omulala ono yazaala muto waffe kati ono yali taata wange n'afa yali mugenzi Folodo yantuuma Nkinya yeye Folodo nze nali Nkinya Mizika simanyi kyekyali kitegeeza kati anaafa kati we yanfa nalina osikira ebintu bijjukira yali talina gyava yajja kukola okwo nga omanya abapakasi bedda kati waliwo abaamusenza kati ne bamuziika eyo emmanju yalina ekyebbeeyi kye yalina kaali kagaali
akagaali n'obugoye obutono kati ne bansikiza akagaali nze mutabani we ate nze nzekka gw'ayina n'ensika emyaka ndooza gyali giwezenga 7 oba 8 kuba nali ntegeerera ddala bulungi we bansikiza ne bansikiza akagaali nensikira akagaali n'obuntu bwe yalina jjukira n'ennyumba olwo gye yali azzeemu nabo baali bamutatukomyewo katono mukwamu